Insider. Alright, kale nkwaniriza nate ku SML TV. Oli otya nagyosinzira webale kutuwuliriza. Tutandise omwaka omupya ogw'ebbugumu ennyo ogw'ebyobufuzi. Era oteekwa okubiwuliriza ennyo okusobola okulondamu genda okuggwako ng'okoze okusalawo okulungi. Bannaffe abaasomesa ebyebufuzi bagamba nti abantu bwe babeera informed bakola informed decisions. Nti abantu bafuna ebituufu n'amazima ku kye bateekwa okukola batera okukola okusalawo okulungi. Kale emboozi zaffe omwaka guno zijja kwetolera nnyo ku byobufuzi. Ebyobufuzi is a subject of life and death kubanga bisalawo ky'amaanyi nnyo ku bulamu bw'engeri gye bunaatambulamu. Era ndaba ababizanyiramu nga bwe ntera obbagamba abakola ebyobufuzi ng'otaddeyo omubiri ng'omwoyo teguliiyo n'abakola ng'eriyo omwoyo nga teri mubiri. Ebyobufuzi byetaaga obbikola nga byombi obiwaddeyo omwoyo n'omubiri. Kale nkwaniriza mu y'olwaleero nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. This is Insider. Alright, leero ndine President wa Eastern Revolutionary Platform Mukulu Moses Bigirwa General, omu ku bantu alabika nga batadde amaanyi mangi ddala mu kalulu akajja. Bigirwa abadde yeeteekateeka wadde nga ideas ezisinga banne bonna baali nabo mu ludda lw'ebyobufuzi badde bakyazisamba. Gaga nti kyandibadde kirungi kulumba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wabula okusooka okwetematema mu buli omu abe n'ekitundu kyalumba, aleete ababaka ba palamenti, tuweze palamenti ewera yeebeeka kanyala okuggyamu omusajja. Ekyo bwe yawandiika amabaluwa ku bibiina by'obufuzi byonna byamwiginowaali nga teri yamuddamu. Wano jjo omukulu yatugaa nti okulonda kumutamye wabula sabbiiti bbiri yalangirira nti agenda kuddamu okuvuganya mu kaluko obwa pulezidenti mu 2026. Mwami Bigirwa, tuwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ngadda mu kaluko obwa pulezidenti. What can he do? The best he can do is to create another excitement and traverse the entire country, border to border, visiting border points and whatever. But okujjako General Kaguta Museveni mu kalulu ziri essuubi siririna. Kate bw'obanga tolina ssuubi lijjako Yoweri Kaguta mu kalulu mu opposition okolamu ki? You join him. Anti omanyi lwaki? Sisobola okumujoininga as of today, but politics is dynamic. Lwaki sirina ssuubi? Akalulu kasobola okumutwala naye nga mukagenzeemu ne strategy. Naye okagendamu nga Ssemwogerere bwe yakagendamu, nga Dokita bwe yakagendamu emirundi 4, era nga naye bwe yakagendamu 2021, era addeyo 2026 in the same environment, tewali ssuubi. That is kyova olaba ffe twagamba nti akalulu kano as opposition actors tutuule tugabane obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bungi nnyo butulemera nawo, tetusobola na bumalawo. Lwaki idea eyo banno baganya ogigula? Anti babenefitinga mwene environment eriwo. Obanga agamba nti bakolera musajja. Anti kakati gwe lwaki ogaana strategy entuufu? Ogwo okugigaana kitegeeza obenefitinga mu kyetulwanyisa. Nze nkugambye kankuwa ekyokulabirako. Baddokita be Rubaga babadde babiika Oweekitiibwa Honorable Ssegirinya omugenzi. Okubiika okwasoose bannabyabufuzi kwe baabuukidde. Afudde buli omu n'apostinga mu kwagala okubreakinga news. Baagambye nti organize zonna zisibise naye omutima gukyakola ki? Gukyakuba. Kakati era omutima gwalekedde okuba ku ssaawa 6:10 era ne balyoka bawandiika nti afudde. Naye nga tekibasibadde batusiruwaza. Of course. Brain dead. No, professionally bwekityo bwe kiri. Organize zonna. Kati organi ebadde ekyakola ebadde ya mutima. Era ye yesembyeyo okusiibula ne kaggwamu. Kati ne gavumenti bwebeera
temusobola kusuula gavumenti ng'eyajjajja eno gy'olaba nga organizayo zonna ziri functional. Tekisoboka. Mwina kumutta mu bitundutundu. Waliwo organize ezirina okufa. Ojjukira twabeeranga mu biseera ekyo nga Dr. Semwogerera akyaliwo awoza nnyo emisango. Ojjukira ebiseera ebyo? Yes. Era ng'agiwangula. Era yagiwangula. Era gyakyusa system. Webale nnyo. Gyakyusa system. Lwa nsonga egi. Referendum n'ebirala. Nti abalamuzi abaali mu kitongole ekiramuzi balina DP background mu 8. So kitegeeza ki nti DP yali alina upper hand mu kooti mu organi gye bayita judiciary. Era Museveni nga ekitongole ekiramuzi kyali ky'opposition. Webale nnyo. Era nga woteekayo omusango bwe pa. Era twavumanga buli kintu kyonna, buli kitongole nga tukivuma, naye nga Semwogerera agamba please preserve the judiciary. Temubavuma. Be bayingiza Nambooze. Be bagenda okuwa bbeeyo. Be baleeta Bakivumbi. Be bayisaawo abaleetawo ab'opposition. Bo bakugamba nti Nakyemalire n'agenda kujjayo yonna akuwalewala akusuule mu bali be bagenda okuta. So tobavuma. Tobavuma. Enjo jja beeta. So kitegeeza nti organi eyo twali tuginamu ki upper hand. Okay. Yes. Kakati bwe bati basuula gavumenti. Naye nengamba bannange ku ludda oluvuganya nti tubeeko organi gye tuvunza eya parliament tugisobola. Tumanye nti ekibumba kyo kivuddemu. Amawuggwe nti gasirise. Kubanga tewaliwo muntu a human being afa kibumba n'asigala nga functioninga fule. Era abaawenyera. Tava ku ndiri wadde ayogera naye tava ku ki? Tava ku ndiri. So nti eno yonna wafuna ye n'akyategeera. Akyategeera. Akamera ali ako kagirasi ka juice anywako ekitundu. Naye nga bwe lumubala embiriizi paka organize endala zonna ezikola ki? Bw'otyo bw'olowooza nti gavumenti ya Museveni muyinza okugitta. Anti twayagala ogiyoola yonna n'egaana. Mulundi gumu. Yabalema. Okakasa nti ebalemye. Ekyo tukikozeeko naye nga okyali naffe. Saawukananga nammwe. Lwaki onnejjako? Saawukananga nammwe. Kale kiro kyo. Saagala kulimbibwa. Gwekyoyogeredde. Saagala kulimbibwa. So twalowooza nti tusobola ogiyoola yonna mulundi gutya ne kigaana. Kakati tulina okwanalizinga systems eza gavumenti gye zikolamu. Biki ebiwa Mwami Museveni amaanyi? Biki ebimuwa okusoomoozebwa? Amaanyi ge gali luddawa? Tusobola tutya okugakakkanya? Ezo analysis tuzikola. Tujja buzi nina omukutu gwe naliko ne mbaga nti bannange Museveni bamulabanga kamyu. Ate nze mulabanga empologoma. Akamyu buli omu alowooza akakwata. Kabuleta n'agamba nti nkakwata. Nakubisa ebipaadi nayingira ekisaawe. Neyeetoola n'afuna egi. Naye muntu naye n'agamba nkakwata bw'omu. N'afuna 5 kasaavu. Nobody Mount nkakwata nina Northern Uganda. Kana akamyo just a rabbit. Yes. Nze ngamba yo position si ye yaffe nga ERP. Jeno Museveni mpologoma yennyini ewedde emirimu. Si kamyu. Era bw'omuyita akamyu oba tonaba kutegeera lutalo olwana. Because tayinaayo organi n'emu gy'atalina. Organi ezikola state. Organize zonna ziri function. Zikyakola ekibumba kikuba, mawuggwe malamu, malamu omusayi gutambula, mutima gukuba. Okwogera ayogera. Okwogera kikulu nnyo. Ayogera. Ate nga ayogera byategeera. Ate amanye ebyokwogera. Webale nnyo. Kakati omuntu module yogenda mukuba otya ennume y'ekigo. So gwe oweddemu essuubi eri mukuba ekigo. Si kuggwamu ssuubi. Bannange be bankoze obubi. Nze sisobola kuva ku front line. Lwaki tokozesa strategy ya kumujoyininga? Forces esooke ziyingire munda zikole naye. Okumujoyininga is not the solution. Mawe yabawa solution. Nivo ky'okumulwanyisa. Katusooke tuyingire tukolagane naye. Era jjo yatusomesezza. Mao teaches very good things. Yesterday he taught me a very good political lesson and I must admit. Yes. He said mu politics mulimu ebintu bye mutategeera. Mulimu political cooperation. Yes. Mulimu political alliance. Mulimu political coalition. The cheapest of them being
the political cooperation. Alliance nasembyayo maja. There comes a time when a party merges and it disappears. So yaga nti ekya cooperation okusooka okukola naye is a strategy. Anti lwaki tokola naye okusooka kiyaganya okubagamba yonna gye mwabadde ate tetulina bwe tubeera naye yabadde ku mawulire nti ebyo byonna obikola under what circumstances, because embeera gye mukoleramu determininga we are in a abnormal situation. We are under hybrid dictatorship. Okay, hybrid political system. You also call this a dictatorship? Let me use the diplomatic word. Yes. We are under hybrid political system. Yes. Very good. Kakati hybrid empya kwegamba bye mutategeera ebyobufuzi ebitategeerekeka ebirongoseemu mu ngeri ebirongose bye mutategeera abamu tebabitegeera naye kati nze mba mbitegeera. Kakati mweyo embeera bw'oyogera ku maaja akumira, bw'oyogera ku corporation akumira, bw'oyogera ku alliance akumira, bw'oyogera ku coalition akumira. Kakati oba okoze eki? Kubanga Mao yasizinga okusitandinga as an opposition leader. Yasizinga. Toyinza kukola conference meeting ya opposition n'omuyita. Era abantu bakwata bukwasi fayiro zaabwe ne bafubutuka emisinde baga muleke ndamu ne mutuleeta jjajja yennyini awedde emirimu. Kale gwe mwandire senator. Mukyamutuuza mu kikoza opposition. Nze siddangamu mulabo kyanga ayingira government. What if is the real opposition? Anti kakati Mao ekisooka saamu n'enyanzi kye yakola. Nga nze kuba nze nawangala naye nnyo. Musajja wange wadde tetuddangamu kuwuliziganya. Nawangala naye nnyo era muwa respect. Okay? Naye General Museveni embeera gye yateekawo ya rising bar. Nti yateekawo ekintu kye nti ekintu kyonna ekyogerebwako okunyeenya entebe ye okumwegattako okolagana naye ate kubanga yakumira. Ekiri wabweru w'ekyo tewali mulimu. Genda ozanye ebyobufuzi byo. Kuba yali ku level ekwata sente negamba genda onesimbeko Simon bilioni 10 fuluma. Ani omulala nti bwana gundi bilioni 8 fuluma. Ali ku level sponsoringa abana mwesimbako. Aina project nnya zatambuza. Eyiye yennyini okusigala mu ntebe muhozi project agitambuza kati kugatta ate ne opposition nayo olabanga nayo yagitambuza kubanga Twitter twazirabi engezi zadde zoogera mweza ngagamba it was a debate within the corridors of power. Nemanyi bigiro ekigenda okuwangaaza bwe butaswala. Butaswala butya? Omanyi omuntu alina ekirabo ky'obutaswala awangaala nnyo. Ffe bambi ekitusibye mu mbeera eno tuswala. Ojjukira nga nkugamba ebintu ebyo ng'obiwakanya nti bigiro ogoberera projekiti y'abala naye ng'oyagala kunkuba bukubi. Naye kakati oyagala kunnyambula. Bagambye ezo ndi Katonda. I am not a Messiah. Amanya buli kintu. Did you know it was a project? I didn't know. But do you know that you participated in the project? Anakizuula luvannyuma. N'ebyobufuzi byawano. Bannannyini project kati bagikula. Batandise okwogera. Bubi nnyo nga n'empi baagala kuba. Yagala kuyiwa kintu kyaffe. Kiki muhoze kimwogeze essaawa kati nze kangu. Kubanga birabikanga highly classified political projects byandibadde byama. Lwaki abimansa buli wamu? Bobby anti kakati muhozi sofa yakakopa ensonga egi ku taata we. General Museveni bw'akwogerako ekigambo ng'oli wa opposition oba okomyawo nga kikuwaana. Mbadde nga nti aba akutumba. Nga kikuwaana oba okomyawo. Bwakuwaana aba akuziise. Oli mutuufu. Bw'aleeta pointi nga alaga nti oli mubi nnyo eri eggwanga. Aba akwambusa. Odisi nga zirinnya.
kituufu kakati abantu bonna be yavumanga temuleeta bamuwanga kivumbi abo bitiko bivundu nga yes, bayitamu ne bayitamu mbidde ezigudu diipi wadde Masaka ne bakamukuba oli gudu diipi ng'akamu bakakukuba oli musajja wa busajja eri grounding ekufulumya kakati Sofa Muhoozi tukiyakayiga ku taata we nti Dira Mpuuga Dira some credible leaders from Buganda because General Museveni ne Muhoozi babala nnyo Buganda oyo kubanga is a formidable factor mu bya power shift za wano kakati Dira credible Baganda bawane and they are good because bw'omala bawana public gayo bano bali n'oli temuli makulu naye totubuulira musajja bulijjo musajja wa busajja oyo nga bamukuba oyo aba akubiddwa afulumye kakati Dira gwe gwoyagala okuvuganya naye ebimongwa bwe bibawe ebiri gw'olinako control kati muteekeko embeera njagala namusalako omutwe singa si taata wange gwe naali badde nakusazeeko dda omutwe naye nga bamubuuza yakattayo bameka tayinza kubanga aweza abantu ababiri era lwaki asooka kulanga ani anatta asooka okulanga nazina takumba kakati oteekwa okukola analysis y'ebyo ebintu otegeere era nze nabitunuuliddeyo ne ngamba twagwa mu katebe k'abasajja bikira kyenva nkwagala oli omu ku batono abakitegedde twagwa mu katebe k'abasajja wennategeredde nga mwakaguddemu nga ndaba n'abantu bendowooza bulijjo nti bayivu nnyo nasoose n'ensoma Medard Lubega Sseggona ne ngamba n'akomentinga ngenda okulaba nga ne intellectual wange Charles Onyango Obo naye akomenti zenenga nti olaba n'Onyango Obo kimutwaliddemu kasajja katumazi andi kakati Simon kyemutamanyi mu banamawulire buli waggwawo ensonga ey'amaanyi comments muzinoonya ku bantu abatalina makulu bakole comment abatali mu kisaawe kati kamera mulina kuzinoonyanga ffe ffe tuli ekisooka tuli mu kisaawe full time okiwulidde n'omusajja tumubala naye mulowooza abantu abasoma ebitabo ebingi ne bateeka awo ebimu ne bifikka nawo nti bebamanyi zino ensonga abo bonna abayivu tebamanyi Museveni bw'azannya tebamutegeera tebasobola kyova olaba ajjawo Mbabazi n'aleeta Nabbanja kola kyoko ate okumanya tebamumanyi neewunyizanga n'omwana obwana abatabudde kubanga ng'owulira bannabyafuzi boogera mb'oyo abeera atamidde ewa noga eno strategy enteeketeeke twitise empandiiko ngolanga nti abeera atamidde awandiika atamidde kyokka baddaye nze kyova olaba Simon nze kati nekkiririzaamu nabikoowa ebyokulowooza nti waliwo ali mu kupulaninga olutalo kumbe talina kyapulani nabimala niwe naabaako ne bakoligi abalala benkola nabo nteekwa okubanga ntuula mu senta kubanga abantu jjajja tebamumanyi balemereddwa omuyiga kwegamba abantu ne muwoozi ono akuze tulaba naye omulayi bwatusumbuye obuhoozi naye alemeddwa kwegamba naye tulemeddwa omutaputa yabadde abikka Besigye bamuleete mu kooti nga byakimpowoozi njagala okutegeeza eyo strategy bagimasteringa kati bebeezimbira gwe banaavuganya naye bwe bakuwaana oba owedde nga public ekuba oba owedde bwe beefuula abakuvumavumamu nga public egenda naawe gwe oli ku kituufu kumbe it is the other way round gwe bavuma gwe batya gwe bavuma yalina gwe batya gwe bavuma gwe baagala ekyo okukitegeera ssebo tayinza kuba professional kujjako tovuga ba professor nze nkubuulira tovuga ba professor ekyo ba professor bakitegeera naye opposition yo kyagiremye okutegeera kwegamba tulina obuzibu mu opposition yawo wano togirabanga ekyo kyekituleetedde okuba nti kiri ekibuuzo kyotandikiddeko nti tuddayo tutya mukalu just excitement nakuddamu kusiikuula ku nfuufu kuvuga gaali naye muddayo kufuumula kugamba linga bagenda okulambuula ku bantu betuludde okulaba mu districts ez'enjawulo
ekibiina kyo kiyimiridde ku electoral reforms kubanga tugenda mu kalulu waliwo ekyetaagisa okutereeza. How far we mwe muli kuki? Kooti zaalagira tutereeze mu kulonda. Naawe olabika nga agenda okwetaba mu kalulu kano nga Museveni bw'anaaba akategese tolina kyogenda kuwakanyaamu. Enjawulo gye nnina nze Eastern Revolutionary Platform ne ba actors abalala, ffe strategy ze tuleeta za advocating for capacity building. When you build the capacity, osobola okuthreateninga ayina power and authority ne mukola amendment zoyagala. When you are incapacitated, ng'oli vulnerable, osigala oyogerako byogere. Kyova olaba nze nakugamba nti tusooke tugabana obuvunaanyizibwa. Nze nkungeri, omulala kungeri, omulala kungeri, eggwanga lisituke. Eggwanga erimala okusituka, proposal yonna muliyowewa anti ulimala okusituka bweriti nga buli nsonda y'eggwanga muliro gukutte, buli proposal gy'oleeta ku mmeeza omusajja asobola okugiwuliriza. Naye mu byobufuzi tewali ateesa na munafu. Therefore sirina ssuubi mu mboozi za electoral reforms ani agenda ozikuwa ng'oli munafu. Olina ababaka toweza 100. And if you are to secure any reform, any amendment, you need numbers in parliament. True that. Yes. Kati ate era oli naye bw'amanya nti you have the numbers okuyisaawo ekyo abeera threat. Tayinza na kukaaya na mwagamba mbadde mugamba mutya. Naye akawaayiro mbadde mugambye bubinyi tutuseemu wano kale. Kubanga akimanyi naawe yukaani olina capacity. Naye bino ebyawano era banajjajja yafuna ffe n'akamala bukamazi. Abantu bonna abanyankole babayita babadoma, babayita batya, ndowooza abanyankole babayita abadoma obudoma nga bali awo n'ebintu ebyangu nga tetubimanyi. Muli aho baboiti biri aho bityo mulamoji babiyeta okitegeera. Naye ate nga twefuula abalabufu abamanyi ensonga. Era ffe abalabuku ababanga ababategeeza ekiriwo ne tuvumwa nnyo kubanga ffe Uganda ensi gye tulina okubenchmarkingirako eri egi Kenya yokka. Kenya yokka teweetaaga visa ogendayo, weetaaga just ndagamu n'emitwalo 5 gituukayo. Kenya wano tituzimbe ebyobufuzi byaffe nga Kenya wokka twetaaga okubenchmarkingira kubanga Kenya president wa kibiina kirala, deputy we wa kibiina kirala gwe yakaleeta, prime minister we wa kibiina kirala, speaker we kibiina kirala wa kibiina era buli omu adda mu kibiina kye ate buli omu munene mu kibiina kye ajanga heavyweight aliko ba commanding abamuwulira. Ate ekibiina kitegeeza region, si bubiina binambu dipine tuliyo batano si kabina mbu dipine nti ne kabale gyoli wabakalanjini oyo president kingpin era asobola okulemesa president kyekimuleeta kyokka ku national table bakalanjini neyo region yekalakasiza bwati Mudavadi ne wali wava awo yekyusiza bwati naleeta abakabe 10 naye nga bakulu bw'oba mu coalition obeetaaga butereevu. Bw'oba nekyonaayisaawo olina omukubira ku simu ayogere nabo. Nkugambye kati kankubulire mu America bwana Simon, Republican yafunye president, buli muntu yalirowoozeza nti Republic ekoze eki ewangudde buli kintu nefuna n'ababaka 220, naye Democrats yafunye ababaka 215. Olabye power balance eyo giraba oli amusinza aba batano. Kakati filimu yabadde mu kulonda speaker, balonze speaker bamweta Mike Johnson, akalulu akasoose yafunye obululu 217 nga waliwo abasatu abazze no ku Republican ku Democrats. Kakati ono wa Democrats nafuna 215 ng'enjawulo y'obu ne bagamba nedda kusinza ku mateeka gaabwe kukaba kaddibwamu enjawulo eyo tesobola kubanga ye position ya house ne bakaddamu nafuna 218
olwo n'afuna 214 ne kaggwa. Kati e Parliament eyinza okuba ng'eyo Uganda ako kawedde ey'ebina ku 100 bina ku ku 100 twogera bina oli ali 218 oli 214 naye era eyo Parliament bw'oba ogizifuga togizanyisa kubanga okunoonya obunobuzza wano kwobataninga si kyangu mwe muli ku 10 ku bisalo omusajja naye twogera ku super power erina system ezikola erina judiciary gw'otagenda kukubira simu gwe president akole by'oyagala. Twogera ku ggwanga nga amekomanda tojja mupushinga nga bw'okola ki bw'oyagala bwe babadde abalonzi ku ground babadde bagaba Parliament ekola policies z'eggwanga bajja baganyizaamu wakati. Kiba kitegeeza nti Trump ajja kubeera checked. si kumuleka bulesa agende naye akimanyi ajja kubeera checked. Kati eyo ogani sinamuwa 100% waliwo n'amawugwe sibiramu 100%. Therefore tojja kufunctioninga nga bw'oyagala. Kati diri onoobeera nakyemalira mweyo embeera nga waliwo ebikukwata ebikugira. Kakati ffe wandiba omutuufu naye wano omusajja alina ababaka 3 abalonde 100 abaava mu bokisi. Kakati tugatako bano basanga e Kampala 10 aba ame bano aba wakazi bali mwaleseyo n'ababakadde sibulira kyebogera naye gye bali okiwulidde. Oyinza omulemesa okukola byayagala era oyinza ogamba nti ogenda muwangula. Kati kitegeeza ababaka 214 aba Democrats kibanguira mangu okuleeta president era n'ayitamu because they have the capacity, they have numbers. Kati mu America tukopayo bisiyaga uletogera kwa America bisiyaga byabwe tutunulira polisi yao na kye twetaaga omujja. Yes, in fact go tujereze tutekwa koma Kenya wano butere abantu kakkanyiza no anti kati ye level yaffe nene Kenya nyo yetulemye okukopako wano abasajja bakugambye nti aba Mountain Kenya boogeranga bo era kati olutalo luliyo Gachagua yazzeeyo ku ground tabuuka nsalo za Mountain Kenya we yeetooloolerawo balinga abali mu kalulu nti kagenda kulondebwa nkya omuliro gwe ayagala asigaze ekitundu kye era kakasa nti ffe bannansozi ffe abacukuyu tuyina stake mu Kenya wano temujja tunafuya bwe mutu emundu evuga bubi nnyo era akalulu akaddako ojja kawulira naye ffe bannaye tewali wano muntu ayina kitundu gw'ogamba nti kati bigirwa kiridde Busoga teyitike tumulina kati mawe alumbye Northern Uganda tesalika. Kati ffe kyetwagala okuzimba ekyo ERP. If it is a bad strategy nze omuntu njagala ajje ku muzindaalo wano Simon akiyiwemu amazzi andage kye tufunye mu kya Republic okwefuula mbwe eggwanga lyonna tulikola ki tulirina. Naye ekyo kyozimba kiyinza okuba ekirungi naye kyetaaga emyaka emeka okusobola okuvaamu ensigo. N'enkya kisobola kubanga nawandiika mu gwa 8 last year singa mu gwa 9 abasajja banziramu mu gwa 10 ne tukikutula singa mugisha muntu ali mbalala nga tulishuwa nti mu ankole waliwo ekikola ki ekitambula kubanga omuntu gwe tusitationinzeeyo tumanyi nti alina obusobozi obukola ki obukolayo omulimu naye kati omanye ekigenda maaso mu ankole right now parish development model ate iyo program si yeeyo ate kati wakyaliyo omuntu gw'otwalira akakadde mbu programu z'ebusoga ezo kikyotegeeza ezo z'ekaramoja Busoga Teso PDM wali leka naawe ate kati wali be bazigaba parish development model akakadde ako be bakagaba ate so byokufuna eyo level bagikola ki era district chairperson we Bushenyi yakibyombera namu nagamba General Museveni wobanga okola police
osooka nga twebuuzaako ffe abali ku ground. Kakati nze mu household ze nina mu Bushenyi muntu kigwe ngenda okonkona ku kikomera kye nga muwaka kadde nti gavumenti ereese akakadde kyokka Busoga bagenda kundakuna basawo basobole okufuna kuza PDM. Osanga layini ku banka nga no baba busuubiza tizirabika zakoze ki zatuuse ate bwe zifuluma akakadde ne wabaawo amogolako anti oyo era ogenda na 85 15 tegiwona mu process kakati sebo bigirwa kakati president wa Eastern Uganda bweba eri bwetyo oba olina okugidefininga nomanya nti kino ekitundu kikwasaganya ntya kino kikwasaganya ntya netaga personero kyo okukwasaganya kino ekitundu. So olabanga 2026 Museveni ali kiriya opposition bwetawuliriza kyenjigamba Museveni luli yafuna 58 amwa 58 ayinza okuyingira 70 webatawuliza kyembagamba ayinza okuyingira 70 n'ababaka ajja kwongerako webaba tebawuliriza kyembagamba because bwe tuddayo nga bwe tubadde tweyongedde bunafu. Katujje ku level ya parliament nga tumaliriza level ya president olaba nga tetuli prepared. Can political parties NUP, FDC, DP, UPC increase their numbers at the parliamentary level the way we are now? So far it is one party eri cooperating strategically. It is FDC na Janankumbi. Really? Yes. Really? Unfortunately. FDC na Janankumbi yategeera idea gye twawandiika kuba twagiwandiikira document yaffe baagisomamu kakati bo basazeewo cooperatingira Bukedi, Erigoni, Teso, Acholi, West Nile ne Busoga. Busoga tebali nnyo. Busoga bakakana okusinziira ku kiri ku ground naye nga bagenda teeka era resources kakati awo bo bagazetinze we balina numerical strength we basobola okulwanira ojja kulaba nga bajjeyo abo bakaana ku ataano. Really? Yes. They are operating. They have profiled their personnel. No profiling ebifo. Ulimba assessing obuwagizi balinayo ne bagala tu operating ile wano. Buganda bagisazaamu si yaabwe. So FDC no struggling with Buganda? No way. Bagirekedda. Buganda bamanyi dynamics zaawo wano. Bazimanyi. Kakati banafa aba operating mu Buganda. Kati ate amaanyi bagatadde okusooka kuba besezi zaabwe. Zo zennyini ate. Zennyini zibasuulamu ebikompola. Fikiro. Besezi zaabwe ate ze bakuba. Walabye Ssenyonyi ng'ayogerera e Bukomansimbi. Akatambi tonna kalabako. Yayogeza obusungu ng'alinga ali mu kwadressinga kawalake ke yasindika mu P5 kalemeddwa okuyita ebigezo. Nga n'olugala asonga azifu amanyi Veronica Kadogo sente mekazi yateekamu okuyitamu. Museveni yaloga Uganda. Omusajja tayina ate omulogo we namutegedde. Omutisse eddogo. Omulogo wamutegedde? Nange mumbuulire. Omulogo we namutegedde nabo banja mukubuulira ku kamera. Ali eyo mu Western Uganda eyo. Yegino Moses Bigirwa. Kubanga president wa Eastern Revolutionary Platform. Muntu wa kika ky'omusiru asobola okuva e Kampala ogende Bukomansimbi gy'omanyi nti NRM inayo network. Okube omukyala gwe wasangayo nga wa DP yalwana n'enunula district eyo. Gwe n'ogenda n'osulawo owe NRM. Era NRM nakati ekyakiisa ensingo. Bw'ate n'oveeno. N'osulawo bombo du. Ng'ate olinga akolera bano. N'ogenda Emityana n'okola kyekimu. Masaka okoze kyekimu. Kakati Masaka eri kyekimu. Bukyanga bagishakinga. Era Museveni yagishakinga. Tetegerekeka. Mwe mwaje. Mumuwaliza kirombu ye yagula bano oba n'agula bali. Ani yasulawo ebikompolo ebyo.
mwe bennyini bannyini kintu self destruction. Kakati ku babaka 5 abaawano njagala okutegeeza Simon bwe mbeera nawe tutera okupredictinga ebintu naye prediction yobanjireke nja kumalamu abantu amaanyi naye ng'ekinene ennyo okomyawaaga. Sure. Yes. Ate nga nze ndaba nga aweze 10. 10 baali kiwezezza singa wabaddewo opposition conference nebeera common position nti Central Region tugirekedde NUP nga it is a strategy nationally. Ensi yonna ng'ekimanyi kati netugamba nti mwabali mu Buganda ekyamwe kyekyo musooke mukireete bwe tusinkana mu Parliament tunaawayire tunaakolereyo gavumenti twagala ababaka 10 naye nga bwe biri bwe biti Allah kubanga wali munakasongola wose bawuyiro sagala uwera naliwo juzi yero nnyo naye kakati in fact ne gwe bazaalayo tasobola kusabayo kalulu kati kankubulire Ssenyonyi yagenze okudestroyinga NUP eri wali nakasongola waava tatuukakako nakawempe kukuba erigendayo bukyanga ayingira Parliament. Bote batumaliriza yebigirwa ekuba erigende nakasongola entaputa yabigirwa ey'ebintu bwetu bwetera okubeera. Nze ntera nnyo giwakanya naye ate embeewunyamwe bwe mudda ku mikutu nga muwandiika mu komenti zammwe mulagira ddala nti nze mba simutegeera. Kale time is the best judge. Time will either exonerate me or exonerate him. Webala okubeera ku mukutu gwaffe. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. This is Insider.